big size okubanza tukwataganira bulungi yankubira maaso ga mama Nero oyo se ani bebe yakuba engumi bebe akuba muko kaina walikola acha siri mwagala mpozi ngangulidde ngangupadde enguzi ayino kuliwa Lonnie Banton yave Bulaya ne Dr. Proper mu America bajja ku Soldiers Bar yali ya radio ya radio kati nga radio agamba buli ajja kolo kati kumbe bebe kulu wali awo simulabye naye kati teyali muki mu bbala kati nganze ngamba olwatuuka ku microphone ngamba omunene waleero Lonnie Banton ne Dr. Proper nganchiremerako lero bakubo enyimba za kakati ndaba omuntu ampita agawali wakuyita wali na usala bulungi ne microphone nangama mukyala wankwatira ku microphone yawo ndaba boss oite yakubulya ntono yakuyita natuuka ngenda okugira bwatu bebe nga navayo watu wani mabega webo bebe nga munjuka na mmochi nali nkolanga ne kugondeze ekisala ekiwatu nga njagala mbo wanga ko nkwata ngwado kwata mpaze munene nzekka wano olide kuba Sorange Women Syrup eddagala erikakanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi ennaku 8 twolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo milioni 2.5 ate kapo 2.2 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku ssente z'osasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu Liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu byakutakala kulya ku ssente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku ofisi zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara okulya ssente si kulya mwana tewali kye tulijja mu nsi muno mujje tulye ku ssente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa. Abaami mbanjulira Jojo's Man of Class edduuka ly'abaami erizza okuyimusa endabikayo n'omutindo. Tutunda n'okusuubuza amasaati, t-shirt, engatto, empale eza buli kika, tulina jeans, sweatpants n'eza gento, emisipi, amataayi na buli kimu omusajja ow'omulembe kye yeetaaga. Tusangibwa ku Kisaasi Kyanja Road opposite ne Rochester Hotel. Gwatwetaaze tukubireko ku noti 7 noti 5 5 Mukaga mwenda, tano mwenda, noti 7 noti 5 Mukaga mwenda, tano mwenda. Jojo's Man of Class. Come claim your style. Esa konkola bibiri. MC comedy no baterayo n'engoma zawe. Emusinga wa. China bala ya mind njibeerako. Abakumanyi bakumanyi. Bampita buyise.
jangu wano Yantu emusindimu wano. Badde nkola ku gundi bajigadde nayo. Ebala. Enya paka sigonda climax. Nato chikubira. Bajigaddewo. Ali mu innovating. Nacho shofu chagaziza o climax. They are innovating. Owa itata we chachiriwo. Enye fama kasi yangambyeko ubaso ndya Jeff Chiwao. Echi? Kasi ajja nyumiza Jembozi mbale endo. Oli ludakati. Agenda yange okola investigative journalism. Byokola byo. Muyiye ekyokulya nzijaawo nange badde nzijeyo. Kibati. Nyaso ndya Jeff Chiwao. Kasito okuba hit. Gamba gundi ani musawo abikoliko awo tujje tubeko. Musawo abikoliko. Wajja wano. Awo ku kibati awo munda awo. Era kye kibati. Ale. Katona abyeganye. Ale. Tebajja kwebaza tegeze dogoweri tebajja kwebaza abebaza abeera bulungi buli akuba yiti asinzira Welcome to Shalom 256 is happening with Gamba katoti gamba is happening omanya oli ku Shalom 256 aho gambo kyo sibyo tonna kulugenze lucha era nti asawasirya ddala eggwanga olw'okufiirwako mugagga munnange nganze bagagga tufa tukwa bato mwebale kukola sente mukoze sente usasire eggwanga olw'okuviibwako mugaggani yafudde yafudde tonabimanya mujjukirako wali amayinza abagagga siba followinga nnyo kubanga nange tebanfollowinga okitegeera banaku bannange nga bano befollowinga mujjukirako yakola kirabu awo nga kugundi awo awo natujjako ssebo twali tutudde ne bagamba muveeyo muveeyo twaliwo twali tutudde nga ate tuzze nga naffe ba VIP ne bagamba muveeyo abakulu akole ki atuule kyemujjukirako kyokka ate twakayana ate ne tulina ofuluma tojjukiddeyo kalungi ate kalungi kiera nkugambye yatukolera ebbaala ne batufulumya so ebankola baffe tandikanya Solange yomenyi sirapu eddagala ly'abakyala abalumizibwa nga muli mu nsonga likola ku painful cramps ennaku twezenya abanga okwesa Solange ajja kuyambira ddala amasomero musubire Solange tame gakuddamu muteeke musiki be ma office ba HR musubire Solange akalo musubira ku 0774 499894 Solange yakatibwa National Drug Authority tegeza nti yesika okozesebwa gwali ebwe rubanja enjwanyaganje viko bagetu agala Solange mu mubanje abatuukeko nze Shalom Hadad Kawesi omwanjizi olwanya ko lwalero wabula sirinze ka on my immediate right is the legendary MC Fish who introduced himself and then on the far right is when Balukeza Frank Antambi the juggernaut the kononswa tiwango mwati the encyclopedia the orange cat Exwazavi amanya tegaggweyo nga agakamiliyoni agakamiliyoni gali gatuuka gatandika okuggwayo kati eyita kasojulya ng'omanya empologoma weeri awo amanya n'eddoboozi bamuta MC Fish omusanyusanga bulijjo taata w'abaana abatakoppwa amannya ku kyalo tata Niro tata Poti tata Pampa nazaddeyo ne Pako ke kato ke kambonyabonya ekabadde akalwadde tata Poti asaga kutuma abaana nti ate oli Aisha ne wali waliwo Aisha ne wali waliwo Aisha njagala ku kyalo omwana nga abeeko ogu Poti kiriya tambiwe yanjira abali ku Shalom 256 banange mbanirizaako nnyo saba zino tulina omu ku baami abaliwo in fact abasinga mu kyaliwo naye music oba entertainment industry ya Uganda we yatinkire nnyo togera mu myaka gye12 tuyingire 2010 paka nga 2016 17 yafunira muko entegetege ozaje kubira wansi omwami gwe tulina yesawa zino yomu kwaba abaami abatunulirwanga ennyo mu bisaawe naddala ekya comedy mu kisaawe eky'okwemisinga mu mabaala ne ku bivvulu saako era omwami eyabeeranga mu camps ez'enjawulo okusingira ddala Good Life tuli naye olunaku olwaleero kubanga tunyumyamu twejjukanyeemuko
naddala ku ndongo ya Uganda biki ebyagimakinga biki ebyagikola ntalo ki ezaaliwo malogo ki agaaliwo biki ebyafuula abayimbi abamanyi biki ebyasula abayimbi abamusako ne mu kisaawe ekya comedy omukulu MC Kyenyanja erinya MC Fish olwo litandika litya wali muvubi oba wali otunda byannyanja alinya MC Fish twali tukola Sax Pub Nakasero yasokera Nakasero tana kudda wano Ntebe Road Sax entuufu eyasooka ye Nakasero awo kwe wali akatale nga weeri Sax Pub ngere kisinga okubeerawo be bakyala bamaama baffe nga be banje nnyo mu bbaala banneeko nga babeera ku street okwo oba nga ne munda obasangamu nga ku top pub anti mulimu abeepima abajjanga ne batuula omulaba ali corporate naye nga wa ku street mulimu n'abaalinga ebweru nga wavaawo nga yambuka ku Rock Garden oba ogitegedde Rocks njimanyi wali waggulu nga ku Sheraton yes awo bwabagaggagaggamu kati abaavanga eri nga be bayingira munda baba corporate kati abaawano bo babanga ku street twalinangawo night nga bagiyita night gye nasookerako babayitanga banguli family oba abawulirako tuli mu mwaka kyolwo obyomwaka baboy tuli mu byenda 1990 oba tuyingidde 1200 abantu tunayingira 1200 kati atogera mu 97 mu 6 kati jo banoonyerezaako abasajja abengenda okugamba babayita banguli family nga mulimu Trekaman mumanyi mulimu Fireman Kakukulu mumanyi mulimu Eltoni Kamuzei Eltoni akampi nga be bakulira nguli family eyo kakati nga basajja bakabi nnyo kati nenjija okufatanza ate mu biseera ebyo manyi kye nali nkola ndi ku street awali muvubuka nga ndi ku street ndi dogo ndi ku street olosomero nga tonala kulivaamu oba nga watanya somero na street kati ate nze wenajjiraawo nali nvudde mu kyaba kuba banzize banjije Katwe ne banvuga ne bantwala mu kyalo Mukono ng'eddalu liyitiridde oli mu primary awo nga ndi mu primary nali oba mu P5 bwe bantwala eri mate mu kyalo nasomayo just tamu etya n'enkomawo essite nga kyalo kiganye nga sisobola natambula nga soona kubeerayo nze naliko natambula okuva Mukono paka Kampala ndeka si Mukono ate wano mu bumanyi se Wantone wemmanyi kati omufubutukira Wantone omanyi we bayita ekisoga kati ekisoga kati wokkirira waliwo akalo bakayita Banda nakeera lumu neŋŋamba nzira Katwe nenguguyo emabega ate ningugu bye nalina ebyo byonna n'akasapatu nenyigira kasita nalengera kasita nayingira Mukono bwenti neŋŋayi wano Kampala wano nasonzaawo mumwa zagenda owere 10 ezakawungezi nkulaga ndi Katwe talinyako board wa taxi ate nga nina watambuza ekigere okuva ewaffe Mukono paka Kisoga paka Katwe waffe obuzibu bwe nafunamu bwali obuzibu obwo osobola okulamaga obwo bwe natuuka nali nzimbye ebigere jjajjange baali bamitamuze Nankyawe Katwe nnyo nantunuulira nga ddala tantegeerako ddala kikola kintuuse nabuuza kiki nemuganze jjajja eri nze mpulira emmandwa ziŋŋambye nina baba naawe wano jjajja n'agamba omwana temumuzza mu kyalo kati ate jjajjange yali munyinyo wa kawalagi kati ebyokudda wawerere nga ate mama affe abeera nnyo mu Dubai biki kakati awo nze netandika obeera ne jjajja kati jjajja aba tasobola kunkontrolinga kitegeera aba yenyoledde akawalagi emyaka agulube ate yali mukyala era nga mukwano gwe nnyo gwa jjajja Nabbono oyo Nabbono omuwulira oyo atulwako emmandwa za mu Buganda n'abagamba ekyo kyekituufu abeera awo Katwe era tayambala ngatto bukyanga aba waali jjajja Nabbono waali newomunoonyerezaako waali jjajja Nabbono nga ye mukwano gwa jjajja wange omanyi lwaki mwogeddeko nga sinnagira yiti yange yasooka n'ogiragula kubanga nagikolera wuwe waliwo studio video mbatabbire yakwata nte nagikolera wuwe naga genda obunensi nkutadde
kati awo mbadde nkuze maaso kuzayo ku saxi saxi abo abasajja abembe nkumenyedde nga baamaani kati ekitugobya ku saxi nga bakyali abo bajja abawanguli family bajja n'akadomola ka walagi kakati nga abakulira fireman kakokolo Treka n'oyo muze Eighton nga batuwamu bayimbemu n'ebiseera eyo nga Amanda akyazina lingala Amanda nali munyumizaako oyo Amanda yali omusajja w'ekimansu Amanda ye yatandikawo ekimansulo mu Uganda sajja nga muwanvu era nayogererako ku kimansulo zizo mugirabye nene ntono tulabye ebizibu tujja kimako emboozi y'ekimansule mujja gikimako kuba nze omu kuba abakyogererako okumala n'esente z'ekimansulo tezirwa mu mpalo bakiki omwami gwe yali zigi omumanyi zigi mumanyi ate abo bazze buzi ne umalu antidote abo bazze buzi naye nga kiri kyekyasoka Amanda kati abasajja bange nga bampa omulimu nga n'eddoboozi tono akaloboozi katono naye nga waliwo amalaya baŋŋamba banneeko ojja mmalako kola biki agamba kati kino ekintu ebigambo mbijjeewa kati nasooka nga gikwatiranga eno nga temuli bantu mu butebe n'obeera olamu kali hasuka katono kati mba ndi awo nga ngenda ku 12 naye ng'okuva awo okudda ekatwe ng'otambudde n'okka wano wansi boda yeebi 2 buli bumeeti obwaliwo buno odagaali bodagaali ng'ekuleeta n'ekusulawo ku ttawo lya katimba nawo n'ensala n'enzira ewaffe wali kakati nalina omuwala eyali akola ki owakabi ng'abakulira yakulira abo banneeko kati nansabira ewakalinda bampengayo kasente muzeyi kalinda obamu yafiira mu gundi accident mabira kati nansabira olayika yali mukyala we kati wansabira nanga okeranga n'okola kinja kuwanga olweggulo oli akatogo awo nga nkolera akatogo munange nga ntandika okukola awo kati omukyansi wempulira okutandika kati nga nkola bwe musibu n'oba okubeera wano kati wenvulira kyasi baamooti bafunawo kuki night kati baamooti webafunawo bamaze okukola amalula bali basatu bali bana kwaliko Edi Kigere Mola Mese yafa Pade Bitama n'amooti nga baleetayo omuwala omu baali bamuyita Big Punisher mumanyi bamuwulirako namuwulira ne mukyala amooti oyo yali dansa ng'azina ne Bigi bamuyita Shamim ng'azina yo omukyala azaala Koko azaala ababana b'amooti bonna nga bazina baleeta bo baali bana bano nga baali babiri skodi eba eweddeyo kati nga boogera nnyo b'amooti kati essaawa zino tebakyayogerana nga boogera beekuba babiri ne badda nga basobola okwogera okutandika ssaawa 4 ne bateekawo dansi omu ne baddayo nga bamaze omuwunzika night nga bagiwunzise kati nze time gye nabeeranga nga ntudde bwe nti mpuliriza entandika okuliyetinga ebigambo byabwe ne nga kino bwe bakireetayo bati gwoba okireese okireeta booti obutafaanana nga kiri naye ng'ate dda ng'osobola okujja ku bbaala endala n'oyogera ne balowooza kikyo naye nga wabijja eri night eyajjo era nga sisubwa lunaku lw'abamooti mbeerawo era wenakwatayo komedi zaabwe nga zaali nga 5 kati nenzijjako skits nenzijjako mu White Nile ngalo engoma ya Buju Banton gye bayingiriranga White Nile saba zino yogundi yavaawo dda White Nile wano ekatwe ng'oyambuka ogenda ate otuuka kulawunda about yawe mukunkulu ngo yali awo White Nile bayesinga obeeramu abayaya abangi ngawulira Bristol we yali Nateete kati nenjako mu White Nile awo yali ekola lwakusatu nensangayo omuvubuka bamuyita Snake mumanyi nga alina n'omulala bamuyita Nkodoma ne mbagamba ddala kwogeramuko awo olwedde nze ebiri mba nakola lyazo nti ogenda kwogeramu okigwe ne mbagamba mumpeemu just eddakiika ezi 2 ngolo Jamalu amayiminga Jamalu waswa ndeka naawe ng'amayimi obadde kye yasookera mu karaoke ng'ayimba ennyimba za kizungu gwe omumanyi yawo ng'alimba Craig David yabakuba ng'ayimba ate nga tebajjaayo bwakola ddoboozi olina yimbira mu bali bennyini
Jamalu ng'amayimiga kubanga omanya nkyamujjukira kubanga we yavaako nibagamba bakaliyo kibaveeko then now oddeyo tutandika abayimbi ngola omanyi basita Compias Compias laga Compias ne Loki Giant kutidde ngabe basita ene mbozo ntulanywa ine erimu season kitegeera okitegeera laga Compias kati yange yeraga Compias yagala bakaddewo nga bw'oyagala waliwo akayimba akamuleeta kali kaba maama abanno wenkalabidde akalaga Compias mukanoonya awo tulinga mu 2-3 yagala bakaddewo nga bw'oyagala abakyala abantumye yeraga Compias kati nyinya stage kumbe najjeyo obugambo bwange bwe nakopye eri mu bamooti mbuleeta mbukubawo enduulu yaya balaba ekintu ekipya sajja ali creative omuyiiya kakubye nvuddeyo awo nafunira ne ku mukazi mwaba abamu kubazza okulaba mba nyimiridde wali akawala ne kajja bakayita kabulenda Brenda Miles kabulenda kasikyaka kawala nakangamba obeerawa konze kolo natandika n'okweggala ku muntu lwe lwasookera ddala nimanya omuntu asamula nali sibeerako nga nze nfata bupasi kakati nno munnange nga nange awo wenfunira omukisa omulala onanyini bbaala eyo nagamba oyitangayo olwokusatu nja kuwangayo akasente olwo ntandika okufuna ku 2,000 era byali 2 awo ng'okolera bbanga dakika 3 saawa nze nga nyingirawo dakiika zange nokinyenyanyenyamu awo kati nemanya olwokuna ate nina okuba eri nkoppeyo okwo bwenkopye paka we natandika nengamba kati omuntu osobola okuliyetinga ebyo kubanga nakuliranga mubayaaye era sitayo y'abayaaye in fact nze nasooka kwogeza abayaaye kubanga nabeereranga ddala mubayaaye ddala ng'omanyisiranga zaabwe storyline zaabwe ngera mbayita we wajjajja ku walagi ogenda olaba naye abatamiivu nagezaako okugeza ku y'abatamiivu ate nengamba kati kanywe ntamiire kati ate nga sikyasobola awo nengamba ey'abatamiivu kasooke njikola olina bbanga oli soba oyingire just character nalowooza we nnaanywa kijja tekwanguyira kijja ba nakyo ate awo nekiŋŋaana kati bamoti ne bajja ku Endies Corner olwo bamoti nga be balina zinaiti Endies Corner yali luddawa eri wano kati olaba oyita ku Mubaraka nokkirira awo awo nga Fikigaza wavaawo naye waliwo awo wansi awo kati amoti nengamba yikinyambyeko kati bajja ne wano okumpi newaffe kati ng'okuva wali okusala okujja wali kati nengamba kamba yingiriremu ddala kubanga nali mulungi mu acrobatics kukuba samasu simanyi migeregere biki taikini makisado ate ezo butono nnyo nga nekasuka nakachali kange nayigiranga sharing kati nensaba amoti twagala tukulageko ecupa giteeka wotikame n'ogibuusa n'ogiza ng'obikola nkutidde ndeka naawe kati mbuuza okuyingira mu basita ntya Kamiliyoni Jose akuba kipepe wawo ngenze ku lido nfase 2 afulumyemu nga tannakola video afulumyemu awo ngamba naye omusajja ono alina okumumanya afulumyemu awo olukala nensoka nzitalawo ebweru nenyambuka ng'akulaba ngamba mayite na video yange ya kipepe ngayagala okubiremu sama nemugamba tulinga aba basatu namujja kujja olwo nengamba enamba ya superstar gye nasooka oteeka mu goni yali yakamira walina essimu awo ebiseera ebyo nga ate yali akwatayo mu tawuni nga simu tugifuna naye essimu yaffe yali ya gurupu nga kidda yagikwata anna akapapula nempandiika nemugamba ddi nangamba mpe eyiyo kati nga eyange nayo njirina akapapula nenjimusomera awo eyo nenfuna chance okwogerako ne superstar kyoba omanya kali akawala naddayo nekagamba okimanyi nayogedde ne Kamiliyoni nga tekakikkiriza kati nga n'omuzo taxi okuva ku lido ntuula wano nendaba nga baba naatera okujjula nenja nentuula wano awasooka driver n'alusika ne bajja nga babuukamu olutuuka ekibuye naawe obuukamu obuukiremu n'ekibuye n'olijja biri ebintu bino byawaka ate byaliwo tebyaliwo nanti ajja watu ku shero oluva ku shero wali nyingira katale
nakikolera nno ddala ebbanga naye nga ate transport yali singa nusu bitaano okuva Entebbe. Saamanyanga kubanga Entebbe nagendanga nga sirinayo kintu tte kulaba ku bayimbi mpulira waliyo abayimbi baani. Chameleone mukolera kipepe eyo. Video tuzikuba. Nzijukira nabi. Bagikolera na ku Botanical tebakulimba. Yali ku Botanical nga kuliko ono yali obsession gundi. Michael alina mukyala we yali amukyaye yali Natasha abali abo obsessions nga alina mukyala we omulungi akawala kali akalungi ennyo. Kamili video etambula video efuluma nga nkwata kati ngamba video efuluma nga ngenda ojisazisa ku CD ku CD yali CD nga ne DVD ezo davi kati nga numba town Majestic waliwo omusajja bamita Davmoth wawo ku Majestic nga olwimba lutambula awantu lujjawo wa Davmoth ne lugende wa Shiru weluve wa Shiru lino genda ko wa Junior awo bo mazofuuka star kati wobo mazofu lutambudde awo Shiru jukya ye kabaka ng'akuba musiriki nga musiriki bayimba lwakumeka lwakusatu buli muyimbi yenna wokolaki uwo mulabira ngekino ndaba twaka kati tuddemu bulungi nengamba comedy musobola nawo kati wenkolera nemmanya kati kyekibulako kati mba ndi awo ntulako Master Blaster ng'akola ne litojjo tuli olukupaka vyo jimanyi wagula we yanna kityo nga ndoza yeduwe yasookawo mu comedy litojjo ne Master Blaster kakati engamba ndaba bakuba nnyo ndaba ndi omu kati nenjija ku White Nile nengamba Snake tusobola okukola ffenna kyokola yona ffe kaddio nga akaabali ko Snake kati nga yeeyita Baby Snake kati nga nange neeyita Baby Fish nimugamba nti kiba kikola kati kumbe kyali wange simanyi obuzimu bwe talina waasula agwa mu lubanda Snake katono nnyo wali emabega video ya Chameleone weefuluma nga mwoli ne wakaba akulisivinga bate twafuuka serebu awo nekatwe siya nga buli mwakulaba mu video nkutidde n'omuwala Bulenda nakana kademu kange nga kalungi kajja kaawo ate jajja yeye talina kati nga jajja yampa ekisenge kati nga Bulenda ayitire eno mukadinisa nakajjamu obutayimbwa nenga kati wano mwana nga mwayita Bulenda mwayino yita nekikwatayo kikwata nga abeerayo jjukira emmere wano ejjajja ogibbayo bubbi n'odda mu kisenge ekyo ngaaliwo abakozi awo kati nekikwatayo nnyo kakati Snake wange tutandika okukola jjukira ate ku sax ninayo audience yange kati ngamba amoti tubadde tusaba nga temunnakola basooka tujja abantu ekifu ku maaso kakati munange okuva Damoti oyo muntu mulamu nnyo naye yali owembwadde mukama yali pade bitama nga tayagala oyitewo nga kigenderere oba nga muyinza okwonoona audience nga ye pade era kale simwogeddeeko bubi naye twali tukola walumu tukola pade najja nga tulina jjoko yaffe esembayo twakakuba emu abantu baseka tulina esembayo tagamwe muvaano oba mwali temusesa twali tusesa kubanga obalabira aliwo kati comedy kiriwo ki n'oyogera ebigambo bisatu oba bina nga teri asese kite tonnajja ku comedy store oludde oyitayo mbeerayo oli ayogera eddakiika ezi 5 nga tewali asese naye n'alemerawo baba bakomedi ekitegeeza ffe abakomediani abaali abedda twali serious makubanga punchline ku punchline ng'ogikuba punchline n'obanga wagyerabidde ng'oteekawo oluyimba oluliko nozinamu nokangakangamu ate ne edda nga nendiyoki nyingi olina okukola mangu boss ayagala abasajja batamidde baagala biwala kukola ki kuzina mazina bazine balabeko olina okukola nga boss agamba kati oyo akolayo ki kati olina okukola mangu n'aseka munaga okitegeera kati ate ebyedda tetwaliko nti bakuwa mmeka wakolanga bukozi ne basimira eyo kyova music wedda abasinga tetwafuna
kyokka ng'olina yiti ng'otambula bakuyita oyabuze abo babalamu nga balamu sebo ng'akwata essimu nga nkumaze okuba mbatabire gwe kulido yanguwa oba ku resort okitegeera balamu yali amaze okujja mu ndongoola avudde mu kutunda soda balamu kituufu yatunako ku soda bye bamwogerako nti yatunanga soda mu bivulu nze balamu oyo amundaga Geno Megadi wali ku studio balamu oyo nga yali mukwano nnyo gwa Geno Megadi awo ku studio Megadi olwo alinawo ku buhits obuwera yali w'amaanyi nze nanti nga ndippira baliko ati we nategeera wa Geno Megadi wali nakeeranga bukeezi nenzijaawo agenda okujja nga nze wendi awo yali enganga gwakulaba oba yali enganga atunula eri bali yali ande Geno yali nga ntuma n'okuntuma nensiga kati oda ngenda okulanga nwanirira ekintu anteeke ku mutto bandi awo lumu nga mpita fish tuwangi jan tugende kati ogendeyo twagendeyo mu mwalu weeyo balamu yali ategese twagenda ne balamu yennyini mu motoka ya Geno Megadi yalina pajero zino ennene ne tugenda balamu nga nze nteekayo CD yaki CD ya Megadi ya Geno Megadi kati ng'ennyimba za Geno Megadi alowooza bwandiika mmanyi okusoma kumbe nga nazikwata bukwasi muki mu mutwe nga nze DJ mbugamba kuba karibu kuba good kuba karibu zako luno ye nga Geno awandiika kapapularist nzolutuuka wali ekyambo ng'omusajja gw'empalist tabitegeera nga nze mugasooka na good osooke good ozeko kati agambye bwate hao nembeera ne Geno wange ng'akutwala buli wamu awo ne mmanya ne Lagadi ne Lagadi ne mugamba tukuba sama Lagadi nga kyali w'amaanyi ndigida obamba we ndigida era ne twateekamu sama nzijukira kati awo ngwa ku mukyali wange bamuyita omugenzi Jime era mbadde ngenda kubuuza ku Jime kati ngwa bansinga balaba ne Jime awo mu zi video Jime nga tulina omusajja kati Jime naleeta gayi bamuyita Jibril oba omuwulirako oyo sekasamuwulira ne Bigino ye akali akazina break biki nga tubeera kati nga Lagadi ku ndigida olwokuba yatussaamu mu video mwabayambala ya George Bush ne awo Lagadi ne Jime George Bush ne Saddam Hussein gwe tomanyi ndigida etandika okukola kati Geno alaba nvudde kati ngenzi wa Lagadi nze manyi golaba otambula kumbe bali ba live kati jajja Lagadi natandika okumpa kasente olondese kyali wange kidda tukola acrobatics abatanajja so ku stage awo nga mu kigunda so katuzikubawo ne twewanika endulu netta abalabi najja omulaba obalaba abayaye okitegeera tugamba awo kati awo nimanya nawo nakyo kikoze ekigunda kyogawa kikubako nkutidde kigunda kitobera onkuuka ebyo kigunda ky'omwaka ekya Simba Ndawusi omulangira nga si abeera ku program kati nasooka kikubamu nga kikuba mu sama nga tebamanyi nga nzija ne Lagadi ne tukuba sama kati nenzirayo nga nze Lagadi yakubanga sama nga muyayimba mwe nga tukuba sama just nga omanyi bya stage nti abantu bewunya kiki ekiri kuki ground ati munange tuddayo Master Blaster abazo kuba emboko lida yayita litojjo ng'oluyimba lwabe baluyingiza ku stage nga naffe ne Snake twayingiranga na Florida Anthem chap kati bonga bayingira aleluya sibalimba kati Master Blaster nga awandiika emboko nga gitwala mu ka studio bwayise bamwita Jeff yali abeera ne Didi nga Jeff akuba emboko kati Blaster nga agireeta ku Chase Johnson bwayise nga gawuliramu tuwuliramu nga tuwuliramu namugamba abula okuwakubye nemugamba eritojjo tanyiige nanga obedda namuzuukusiza tazuukuka kati ngaze eri bampadde omukisa nemugamba balina ddukuba babiri yali dduwo olw'embooko kati gwe wamugamba okubye lwakunyumira nze lwanyumira naye kiri namugamba taano tanyiige ko ye
ate namugambi ateekemu nzi chance bayebaza yazimba yebasimbolera chance yazze nzo ne bampa gundi nkube emboko munange Blasta teyalwa ngafuna chance ngaba akola video yachikola na bwayisi video etabuka mbandi ene waffe mu Bubanda video njiraba ngenda ko ku library bogera ku luyimba nzija ko mu oluyimba njija ko mu white nairo nga abantu bayipa luyimba nanjikwata why Blasta okimanyi wakubye yiti nanga lya na amabanja gwe lya mabanja fish tozi enombi nemugale ko limba nokutambula emisala sikyatambula nobwe musimbu vudde abugobye mwali mukwalagana bulungi besides atenga mwali baraivo ebe tetwabirike ebyo twabirikengera bwe bafuna batuyite bwayi nafe tufunene nga tubayita wetusesanga nga tukola aya nangamba nemugale notandeka mu video nze kablaza tinange babyangwako Mr. Wind simayi babe bakola ki munange emboko ngefuka iki emboko tuba tuli awo nga tebamuyise London Master Blasta ali nyenyonyi agenda oli nyenyonyi ye London oyali sengo yali abatwala yatwayese kati bano nako Master okwemula kwakolanga gwe kati Master Blasta okuma nenyonyi yali emulese musanyu erinja akasente ke basu okotwako nati baso kale bamuwaga atana agedda no omujagala banga amatono samanya wae bamu atano nenga triple eliko Turman kibalama tinantine Mariam Lagadi ne bebe cool cyari wekityo kakati bamu atano olwesanyu ayita asaka buzi ku Eden Adana takabuzi abatulamba bikiza bivuganye kanda Chwethe Products esangwa menga opposite Masenge gendo obuze Dr. Richard Senjobe ajjanja bisabutonde jukira emere dagala akujjanja bisabutonde gwo mutala tazala mwami atazala abami ka wake up call wekali natambula bunyi musonga zo mu kisenge kwa kuzio 752 60 24 27 Viva Organic and Natural Products opposite menga opposite Masengere obuze Dr. Richard Senjobe ajjamba kolako tusaza akabuzi kwedeni abayaye bagize kati mukusala akabuzi kumberwa ali nya kiro kolo sawa nga 5 azali bali nyango oba musambu alieno kwedeni chikute asa akabuzi nga omanyawo star abakazi akyusanga bwayagala wala jakabye tera bidde nyonyi vibe mukute Blasta era bidde nyonyi gamubuza oli nya sawa meka nagaba abangambi bajja kunnonya agendo tunula ku simu nga esimu eziri kuli kati nga bavuze basindise bavuze motoka baga tumunonye bunonya doza munga abagambo batumaniye abagamba mugende kwebwayisawo tuba tuli awo Range Rover zile za soka onge ya bebe gondi yabafudde abasajja bali te motoka ne babuza Blasta aliwa nembaga mu rumu wali ne costume yagitwalira nga alina ayambadde ka sleeveless akubye jean ye muwamba alina ikigato kye ne bamubuza costume yerwa nga yagitese mu kavera ka Blasta ne bamuteka ku motoka ne bali okaba musikaze nange ne navukira ne baga munsule ke ekibuye ne bamuja nenga abasajja badduka emmotoka Blasta agendo tuka ku airport senga like yalina amani nga bano batinati ne bamazo oyingira ku gundi Ibali kabe budandu bakiriya yali nyenyonyi nga ali mu sleeveless vest atuka ku nyonyi nga yatamiri dedda ere yamuwa ku jacket yali Turman kibalama bambi Blasta nga atuka London kumbe Blasta ye superstar babe kulunga kwebali mama ba atenga Blasta nga Blasta ye star demumpola kuchupe kwaliko Lady Mariam tinati nga mazo ko luyimba lwa Lagadi oba yali nga broker oba naye nga bemanyi nga kuliko Turman Sweet Kid Sweet Kid Mama Brenda nga ona alina oluyimba lumu nga yesita nga singa bebe kulu yeah gwe kuli ali yayimba gwe kibuzeeko
nga balina mannya naye ng'emboko nga yalina hit lukuba mawanga bonna baaliko bonna baali bamusinga ennyimba ennyingi naye nga yalina oluyimba alina oluyimba olu lumu emboko era baalumimisa emirundi nga 8 e London ne bamufuuwa n'ezaamutwala n'azidabalinga emirundi nga 5 lwe yakwata ku ddoola naye nga muyaaye seeteza teyeebuuza yagamba nagaba Tulumani zino mmeka pound yakwata pound dola ngambe Bungereza na pound dola ya America nze yangamba dola teyabyawula kakati akoma waakyuse amaanyi ageewulira bamalawo bawiiki wazaaliwo iki akomyewo Blasta yali omukyafu abengato ya white bya jacket sewe yalize n'okwambalako amabling byesawa musanga kushirika balaga ku night ya Dr. Kajwa Chameleon Blasta emusaya ayaniriza Master Blasta the teacher community nga kawedde mugabire kyandese kati nino mulala addake manjwa nyumi yako ne doctor amalo nyumi yako ne doctor ojjolo mubuze ko chaliwo kama vungana urugendo chechiwo kintu nawulidde wakikubye aho Facebook yali yetambuza nnyo ebintu ebiseere hanga amana twakikubye kani njogera yakyuka muga kati omanye ekiriwo nti nina oluyimba lwange Didi yagenda odukola njagala bwagazojje n'oyimba mu kakolansi akuwe ku masannyalaze Blasta nasoka ntunuli awa nakati program naita chali program yange amanga kafunye PA yagenda ovaawo wano ngaguze kati 10 ngerera ayinako gundi we bakamukage tabela ko balebesi Blasta nanga fishi wange naye kati ngenda ko mwaruwa Arua ate tudde mu jinje eno biki wabo yagala tutambule ffenna konze Blasta nange njagala oluyimba tukola oluyimba naye tuva wano kati nsobola okubira Didi tukola oluyimba omba todduwandiika olwo gwe musajja wattu sirina kye naawandiiseeko nga mu mutwe mweruli nze ngattagatta ebintu bya Blasta ngamba manyi kaki tugenda okola fishi sokojje kuva ddala twali obusente bwaffe tubuteeka wano mukana akasaawo ka wano tugera Blasta ng'ajjayo ngampa ekyaga ekyabiri ekya Uganda ye MCK yasooka kumpa ku ssente sente zaali nnyingi ezo aga zaali nnyingi ne ngamba ono nalayika ajja we yazimpa nalina n'eccupa ya bbiya we yasimbula bwati okuddaali ewa Chameleon nanti twalyanga n'embuzi olowooza nnali embuzi aya naye ayinza okwekyusa n'omwana jokera ali bugi wanjaga abaana ayinza okwekyusa nayitamu buyisi enkeera nga nzija wa Didi nga Didi mugamba Didi ndese nina oluyimba lwange Didi namusanga alina baakolera awo nga mugamba ndese oluyimba nga mbuuza luyimba olwese nti ye olina ez'amasannyalaze nti ye kale dinda bano baveewo natandika yalina abayimbi ab'amaanyi abaali baliwo awo nga alina badde abani Oscar nabo tetunnajja wano ku bakoko basiza maani Bakenzo ate awo ng'omwaka gukyuse kubanga 28 we Mbatabbire ne Brenda Bata we yajja yes Didi ng'asooka ajinko namuganda mbaliremu tuliremu ekyo nga tebinnava sinabiteekamu nejjamu Mbatabbire kati nangamba kwetaaga ekigamu kati netuleeta mbali tutabbire kati nimugamba nangamba kati kolansi ewedde kati nambuuza kyekirala kyoyagala nga tugenda mu vaasi nemugamba kati oba nkola eki nengamba kubanga nalina ekibiina ne Jimmy nga bakiyita balwasama balwasama awo sikunyumiriza Jimmy awo twagira ennyo naye kati nentandika balwasama nengamba fish balwasama nembaga tune Didi nga kaya kati ngandikira akwata amaloboozi kati nayimba nenyimba ne kubuuka kati ye yatema yalutematemanga ebiri ire nabijjamu nayimba nenyimba ne kubuuka era nemugamba obumyo obwo bonna nabuyimba nembukabya Didi ye yatema enkoko ezo zonna nga buli kisolo kiyimba bambi enkoko yakomplaininga enva z'abantu
Nazisinga sirimu. Gwe chobo maya nayimba. Buli kyakujjira. Awo. Kwaye yangamba yaleeta obuzibu. Yangamba gwe yimba. Nga tango waliwo producer Tango alina ndani eyo. Nga yakwata. Munange nanzira yewaka. Olonkuze empasiza n'owasa. Brenda amugobadde already. Olonga ninawo mama Niero. Mama Niero. Nanzaddeyo n'akaana awo ka. Eyo Niero gwempita Niero. Naye kati yakuze yabingambye ye kiro era nga saaga kuddamu kumpita bintu bye ne mugambye byaleeta ssente okulanga tukyali balamu. Kati nga Didi ankubira akasimu. Wagikubye. Konzeri wagikubye. Damani Oscar nga so enombi. Nemugala nenjubedde abalondanga music basinzangu kyo gamba mbu wagikubye. Kuba ngambye Master Blaster mwamuyozanga agikubye. Ngati ffe twalabanga kipya nga tumanyo abayimbi abanene nga oba balira ku ngalo. Kati nga gwe omuyimbi okujjo Fate music waffe twamuyisa nnyo wansi gye twakoleranga. Underground. Gye twakoleranga tumanya DJ Gonywa Walaji nga nkeera njija n'akagundi ka Walaji. Kasaketi. Osokwerabira kyaliwa kuwadde akawalaji. Kasaketi ka Tyson Walaji wali. Tyson waliwo ku Zedi ngonywa ka Zedi n'olyo. London coffee. Gwe nga badijja abebiseera ebyo mu kunywa Walaji. Mo kati ngoka. Komwa vibe n'erinnya naga tuge tukole. Alukuba n'alufira kaba akaluyingira n'alu. Badijja. Kati nze step gye nalinako ku luyimba lwange nga manyi Shiru ne Junior. VJ Junior. Kati munange ngamba bulijjo ngenda ku liddo nga sirina luyimba. Kati kanguzeema biganduma loddufu nabalumpa ku CD. Bagamba ogikubye. Mvuddeyo sanyu banywedde ka coffee. Amadodo tematema Didi ajemu irere aleso oluyimba. Kati nino dukwata. Ngona lukwata tomaji ogenda kuyimba. Jikira balu tematema. Kati ne baleeta olulala balina okukwata mu mutwe. Agwe nino dukwata mu mutwe. Zeno ngambo nyebonye n'ennyimba zange nezo na chorus. Yo nalukwatira mwezi. Nazizaako kiwana. Kati nduleete waka. Jukira Aziza alina nkuumira omukwano. Nkuumira omukwano lukubye. Mukyala wange ze nnyimba zawuliriza waka. Ndoteekamu. Yali ava kunaaba. Tuddawo ne muwala wange mpuliriza luyimba. Wendo ddamu. Ngambuuza ani yayimbye ebyo. Ne mugamba nagikubye ogiwulira. Kazinaga. Oli musiru. Abantu bayimba ebitegeeka ng'oyimba ebyo. Omukazi nno ng'ayombera ddala kyekyamukyaya n'omukyaya. Yazala wa hiti. Ngamba onazala watya hiti. Namala omwezi mulamba simweggala lwa busungu. Nandeetebwa Megadi. Megadi ngamba okole video. Kati yalina omusajja bamuyita Video Plus. Nga yakolera Megadi video ze saako nono omukazi yayimba engeri Judith babiri. Nga yamushootingira video. Munange no. Laba wengwa kuliddo ngwa ku Shiru. Enviri nzimva ku mutwe ninga. Shiru nga manyi. Nzimva ku mutwe ngaba ko kyali wange bulijjo ngenda ku dduuka ali. Ho. Shiru la wangamba ogenda kwogeramu. Koze naye naleseyo tune. Tekajirete. Yali atesetese nga baloke bjanti bamanyi bagira ku bike. Ayino omubiri. Ngaloke janja naluyimba. Yayina nyimba. Obadde ki? Okijaya anti yayina. Nga ne bazamba tebannajja kyekunyumiza gwe omumanyi oyo. Roki yali manyi. Ayina board. Nga ayina se pichi. Ajja ne babayika. Kati nga ayimiridde wali nga bukukulu wali Lion Island. Ere gundi enjija. Nga omusajja ow'amaanyi bannanga omwasajja oyo takula. Omanyi nno. Ono yesimba yali wa Galaxy. Moshi. Mr. Moshi. Nakwata mukwasi microphone ayitawo awunya perfume wala baziyaya na buyaya. Afalana bulungi akasusu. Bye zikepu gwe Moshi nga agambikako. Kati nzijukira nze ndi wandiyo kieno wansi. Ye MC wolunaku. Ye MC. Kati pase naye wali nenga pase tanaba wa amaanyi. Pase. Netaba nkera wa amaanyi. Pase omanya makaga ali no. MC pase. Pase. Gwe manyize. Wamanyi mulala. Wamanyi Vani pase.
Pase MC pase gomase gomani Neni BSO yajifukamizaho. Siriki nga ye MC wa Siriki nga ye MC wa club Siriki pase nga nkwasa Shiru Tuni yafe. Tuni nga bakuba nga teri nnyo bayimbi bayimba ababa bali ku program nga nkwasa Shiru nga agamba ogenda kuba Shiru nga akuba nga agamba pase bambi mpitira kafishi kakubemu awo anti bwasooka okumpita ku stage erinnya lyange MC Fish. Ladies and gentlemen, next on stage, introduce the one and only, the comedian MC Fish. Talented. Ngeri tebannamanya lindo hawaliwo bwala bwa white nayo ne bukubengalawo Shiru n'agikuba Shiru agikuba abantu ne bajiwuliriza kati nenjisa ne bagamba mbaliremu temunsiriwaza nga muddamu tuliremu wembala batabire nga jukira nalinamu comedy n'ebigambo wali amazo dukwata alo lwawedde dda nenjikuba Shiru n'aseka nenjikuba ne balimba Shiru n'asika nempulira ku ndulu za nempulira amaloboozi Shiru nenjita nendo kamba twala mu verse endulu neraya mbandi awaliwo ampadde omutwalo akufuuye awaliwo ampadde 5 Shiru n'aluddamu ngaba abantu bamaziba onalumu olo nganvaayo era kuva dda nganvaayo bampadde nga gumu kanaana awo nga wobimanyi kati nga nkwata 5 nziweeko DJ Shiru akikoze nanga Fish easy goli wange sajja mutima mulungi Shiru ngamba Shiru wange kati ngamba ati nentandika n'okusasula tax juka luli wajibulukanga mu kibuye noyingira akatale nenkoma wawaka nentunya mukazi wange yazala wa na mwogu mwaka nanago kubange waka nalekanga nnya nemero ogireko ogikuze sente zali nnyingi ezenya 10 ate nga kuliko nga kuliko n'amataga ng'omwana amataga meka 5 kikopo wali eri mu ghetto katwe shalom eri ghetto ngagenda wali gobuuza mu kalo bakayita Kiganda ng'emmere ofuluma neiba watunda amatooka badde kakati munange oluyimba lwange ogundi nga njozayoza megadi ngagamba gundi akoleki akolere video plus olaba wentandikidde mbasajja abanene anti video plus nalumuuliza amwe n'aseka nangamba tukole ddi nemuga tukole ku Monday nja kuba steady jukira bali banfuwa akasente kange ewakana nalinayo ye video eyakubanga ya mitwalo eji video ya mitwalo ebiri wajinda beji jo agikolera kutidde eje Uganda emitwalo ebiri video plus namuwako omutwalo yajikwasa simu yajikwasa yaleta gundi gadgets zonna zali nabisawo lights tebyaliwo waliwo buno obubundi bagira oba silver yajja ne chaliwo ogwo naleta kamera ennene anti katwe n'ekyo nga ba MC bonna nabagambye dda ngenda shootinga bakeera katwe waffe ema shootingira katwe mu video wajjajjawo ba Kisaati izedde omugenzi jajjaloni ani awo omulala ne Kisaati yalimo waliwo nekisajja baali bakitanga mbo kyatulimbanga ngo kitabani kyamini era wogitunulira ennyo video jalaba ekisajja ekinenenene ekigobe enkoko ekigirawo ekyagitwala mu kanaabiro kakati video nga tugishootinga ngegwa buki bulungi abayayi bange nagula saketi ya walaji yali tanywa walaji ngemuwa soda ange sanyu baddayo nga esanyu baga tugenda gikola kiti efulume video plus nga wayitawo ewiki nga mukubira mu video yawo namugamba video nga tuba tutandika nze n'omwana wange ko ye oyagala omwana tumukole ki nga nzigulawo fridge kati nerabira okujjako ki amasanyalaze nga mpakuka nga njayo obugundi omwana nga muteekayo mu fridge nga nzigalawo nga muga kakati njagala okwatenga mmugulira fridge kwe nenzigula ngenda okugulawo kakakuba omulanga
nekajjayo video plus agamba tuwajjeko masanyalaze nimuga sajjeko mulamu tajjako mulamu omwana nemmalawo netufuluma netutandika ngesini bamaze ojjukwa tumaze nga abaana buli omu yeewadde paati ze video ng'efuluma video lwagireeta buli omu nga nsooka ngiteeka ku library bano ba MC bonna nga bagamba video ffenna mwafulumye baalabise bulungi video mugisale video nga buli mwana buli gyagenda okukolera alina ogiteekayo nga video nga bwefulumye kannombeko ku bbaala ez'amaanyi nennomba siriki Shiru jukala naye yali akuwa yali kati Shiru ateekamu gundi pasa mpita pasa olwatandisa okunteekako ebitibwa ono comedian ate MC ate yayimbye ateekayo CD oba CD yaliko kaki esooka egaana olaga mu player ya Shiru nemuyita Shiru nemukuona wa Shiru najiga najizayo yatandikirawo barwasa kintu kijje wala munaye mbandi awo neŋŋamba oluyimba lulonga lutandisa okutambula batandisa okumpitira ku mitwalo 10 2 era waliwo bampitako eyiga nga yali Christmas lwe nafuna kakadde kisaawe nga kinniize nga lwatuukayo naye ng'omusoga agamba baba Ida ne Gomez nga wali mu video kubanga yankubira wano kyali wange okumanya abantu bazibu nnyo kyali wange yankubira wano kati bankubira basooka oli abagamba ndeeta fish kumba ababbye kati omusajja abuuza wangamba fish agenda kujja abeko ne ku drive ko okuddamu okuba essimu yoyo gwe eyakwata sente zange ng'aziggyeko kati Tulumani baali bamutimbi nga gyali kati Tulumani aba ayingira yiganga bwati nga awulira tune yange gye bakuba nga Tulumani alina naye ekisumuluzo awulira tune bakuba kisumuluzo ne gonde abuuza ne Sweet Kid ne baali bamutimbi n'abuuza fish aliwa senga yabadde ajja eno yali nkubidde ne tujja naye kati ankubira owaayi anti eno baakutimbye tune ekuba ne storage togenda kujjana kyangu nono nsente abantu bangi ze ndida ku hoteli wano nengera abantu naye ate aba yakajijjako omusoga nanyine omutegesi ankubira yegwe fish mwene nti yenze okujja eyiganga oyinza tuuka saameka nimubuuza nga tetunayogera ku ssente oyagala sente mmeka mugamba mpaya akamu ekitundu olwo tandisa omanyira ssente mpaya akamu ekitundu naga nemwakale mpaya akamu 2 naga baba nina akakadde akakayire tukafunangako nentunulia mama abaana bange olwo yatala za tune nga nenviri kati musibisa nabuuza naga mpulidde bagambye meka ti akakadde kati ogenda tuukayo ota nemugamba bagambye waba ali serious kagira omusajja ng'angamba akakadde konka kuwa otuuse wano bamubye bedda akoye n'amnyumiza embeera gye bamubye kati ngenda ate eno ninayo show zange ze nali aka 2 ekyengera nali aka 3 nga ngenda nona meka 2 wali ekireka nga nonayo era 2 esooka ntuna ndaba nnyingi kati okubeera n'abanyi b'enjaga kibi ate kirungi nalina kyali wange alina pikipiki naye nga boda naye nga agitintinga eri awo kati kumba awulidde tutula ebweru awo nga ninga abivuddeko ku saa 12 naga aweyiganga yasonzaawo omumwa awo tugenda zino neezo nemuga sinaamuzaanfuta naga genda yiwamu ekyebiri wano gojja kulaba nga nyambala jampa teeka Gomesi ku mugongo tuyita waliwe newola walaji teekayo saketi ng'etuulayo ng'omuyaya afuna bugalubindi yesitula anti zigenda oyingira ssaawa 2 nga ndi muyiganga nga neesigamye laabufo y'omuntu nga mwagwe baleeta ssente zange wa nga ntwala mu luumu ng'abala akasente kange nga sinalinnya ku stage nga nkafuna bwenteeka kati okumanya ssente ebukusa kyali wange namulese bweru yateese buleeza abafuta kati ambuza ate muwa akasawo kange
Waita munako. Waita munako. Nenjagala ozikweka mulumu nga bano baba n'ebisomolozo. Kati kakukusizza toteredde. Kakukusizza natulweka kuteko. Akawa muggo kamanyi. Nkateeka mu nsawo. Mwenyini mwenzi ja Gomez. Nanzire mmanju n'akasawo kale nekyali wange. Ntuuka. Mmanju. Tulumani bo je bali na time yange nze no nga musajja mugamba nze no nina show zange ndalala nangamba gwe linnya olonga nina neyambule n'omuttunta. Neyambule weyambule. Kati nenga nawo n'omuttunta kyekituyisa abasajja muttunta kitwawula ku baana muttunta enga njirina naye lyawo kati nawezezaawo obuyimba bwange bumeka. Musatu. Hanga soka nyingira nene soka endulu ngera yanga bayimba nganji sala ngamba kuba neyambule mbeyambuza ngamba kuba omuttunta ngendo la gulingo gubabo wanga nkomawo ku ntuufu nganji maliriza ngamvayo tulumani ngamba kubidde kasimu naye kati toyina kyolese nga zile bali nkokota kati zile zebali banfuyeko banfuwanga zebali banfuyeko ngendo kwata ngira nga ndabamo omutwalo Antola ngama tolu mwana mtwalo gogo na kachaka bi tutu nomwe chiwaya tudafe nane muga nanti najiri nyeri sawa nganya ne kaba zigendo yingira mukaga ngandi kireka wasokera sokere kireka neno nabiri gange ngani nomuzo ompana ntuse wanze mpya mba nchali ku stage ye kireka omunyankolo no musirikale wegunaga nakuba kusimu ya chali wanamuga kakati oyo bamwitani oyo cha fishi na ngane blaster yatuseri nga bananso tutimbane blaster nankubera nga mwana jango okubenza ate nakuba simanyi nti obo kisobolo kiga emuga mwana blaster soko olinde konzija nekaba bampisa mu kibuyawo nga n'amatama gali nga ne wala ja kasaketi kawedde wodde Nengenda maliza yendoza ye Christmas yantambulira obulungi. Nalyanga wenkoza. Era kyali wange namugulira ettooke n'enkoko. Ono yakutwala ku ngalu. Namuwa. Marginalized Travel Friends of Trip to Zanzibar okuva 12 July single 2.5 couple 4.2. Weko transport accommodation n'okulya ne insurance. Ogenda ba insurance man bya kutambula atofu no wezibonga twali akuyamba. Booking zikomanga 10 June ngalo kubooka genda mbaba bakole kubitala wa partner buses of freedom ne perfect buses kwa kusimwa 0788 42 5952 ogende ezantwala mukwano kumama wa boss wo ngatumaliriza bangambye wagulu awo omasule ebintu bya Jeff ku kibati kiri kibati bangambye dogoliri emakindye naye kawempe waliyo kasajja kubira amayinja nemba abantu bagaba bagenze kukola malobozi nemba waliyo eddogo gamba field ya ddogo eddogo mweri mu industry twatyanga bali babandi bawire mukabya kati wire mukabya akunyumiza eddogo lya basebata kati ye field nayo berogereyo kati eno teri ddogo ena abaana bayingira luminati Illuminati tebiriyo bebe kulya bisambazi tebiriyo kubanga omwana yetola mu bwetolozi nakuba yiti mukasera mpawo chogabase nemukuba kirabika waluwe ekirala abaana kyebazuula nga ekisinga ku ddogo ekisinga ku nsaasi kubanga ensaasi zino zakuba mukabi bamukabi abasebatta bana ate abaana b'ennaku zino beewaayo akwatyo ndiye kisoboka waliwo ayinza okugamba nze mumpeeyo nagamba ku myaka gye nti mulaba nina emyaka emeka nti mbuzaayo meka nti obuzaayo emyaka nga 2 ti 2 mbawaddeko 10 nimundekere 10 nga neeyagala mu Uganda nedda osibako mcfish osibako mu Uganda wali abayimbi namugo gakwangala emyaka 4 naga nsa mumpe hit nimbe emyaka 10 nga ndista emira mu gitwale abana baagala nnyo okuba ba star Nigeria
sikinai Billionaires Club. Chobola abana bafa accident nti ono yagudde mugondi. Abana aba beewaayo. Twina bembi mu Uganda nawaayo omwoyo gwe Western. Kutidde anyumiza gwakoowa. Nga bagitunda tunda dda. Abeekyawa Nawaayo omwoyo gwe abeere star. Siba wala sibalenzi. Nze nkutidde. Sala kwogera byama. Ero jabyoga tujja kukyazo byogera. Abaana beewaayo ensaasi zino eza bulijjo. Ate weetoolole ddayo naaba ku mata simanyi keeyeye simanyi naaba omunnyo. Teko mnyo wasiwe kitanda. Gwe wambale mu ngatto. Laamiriza. Tuka mu kasitensa nyosulewa Sura oyo 10. simanyi biki. Sanje ziwande ko. Olaba tobikola simanyi kola boti. Tebikyaliwo. Waliwo. Era ze baali nnene ezo ziri eyo kolole. Abaana baveeyo nga nagaanze ngenda kyusa obulamu. Gwe nnindaako bulinzi fish tabako bulabi. Kyova bagamba abatalina ssente. Tolina lo. Tolina mutima kusala. Tolina mutima. Abana gwe tunako obutunuzi abaana beewaayo n'obuuza onaafu butuseewa. Ate n'akulaga anyumirwa ebbanga lye. Yasigazaayo oba lyali mu kwenjoyingiramu. Naye kati Katonda akola ddi if we attribute everything to witchcraft. Katonda olaba nze nange natoogako ne mbuuza Katonda ne Museveni ani asinga amaanyi. Katonda yasinga. Katonda yasinga. Kati lwaki tamuggyaawo? Okujja wano. Muzeeyi. Tannatuusa. Kati Museveni yasinga amaanyi. Katonda yabasinga amaanyi naye buli omu yamuwa olugero lunaakoma ddi. Lwaki abantu bakompaininga akafaakwe mwasula ebintu bya Jeff Chiwa? Nati akafaako wammanyi buli yakubanga yiiti nga ajjaawo. Osegeera. Bafana oyagikuba ajjayo nteekeyo. Example gyompadde gye bampadde. Owulira? Bafana bamuloga. Ani amuloga? Buli omu obukubaako ekiseera. Kyogaba buli mwaka ogenda b'ovuga ali akawunda eyo. Ojja tuuka nga tokyagivuga n'ogivuga ng'oli mu kawiishi. Tokikola. Speedy ndongo. Tusazaamu linnya lya Yesu. Ekyokuvuga wiishi. Omuzimu gudde wala ngusazaamu. Ekyo kiwanda nkibuuka. Okibuuse. Akudda mwesikaledi. Kitegeera. Bible yega. Kale kangugambe endongo yaffe. Kale kanchitwale nti yali kabaka comedy wano mu Uganda era abasinga San Amoti. Maria Chiweyajja teyajja. Yajja. Taliwo. Wali. Wadda waawo Kapale. Kapale yaleeta Maria ki. Sibo ki. Style eyo. Ye yamuleetanga ne ku stage. Nga ibadde ki. Nga Kapale babalanze Kapale. Ajja asooka kusindikayo Maria ki. Maria ki akwatirire paka omukulu wakola ki. Watuuka. Okitegeera. Panna. Owulira. Kakati paka Maria ki n'apiikinga. N'akikuba okusenga ate mukama we. Mukama we ye n'agamba Uganda kanjiveemu. N'agenda ali mu musawo Muganda asawulira ku TikTok. Mulabe musika pale ku TikTok nga asawula abazu. Ndozo kitegedde. Endongo. Bana abalemezaamu naga yiti kati mbuli ayo ani yakuba emyaka 5 nga ina yiti. Era babadde ba Jose Chameleone, Good Life, Bobby Wine, Bebe Cool. Era babadde we batyo. Bebe Cool takubanga ko Uganda emyaka 3. Ngaje kutte. Nga yakalikaawo. Bebe Cool ngatukubidde bang. Emyaka 3. Ngatukutta. Ngatulina. Kanzijukire. We yali no kikolera ate wano abaana bwali buzze. Nga buli wafulumya ne buleeta. In fact ekisero kyennyini bwana. Obo bwana we bwajjira kala abaami abaana Good Life, Ready and Weasel. Tukulengera MC Fishing osuddewo kaliyayo gisaddas. Oli mu Good Life. Kubanga baali bange. Moze yali chali wange kuvadda. Nashana kufuka wakabi. Nga katika kugaruka nze nasooka mazofuko wakabi. Ngera muwanga ku stage ezo zinkugamba White Park View. Osegera. Saxi ezo nga muteekayo nga ayimba. Kati naye we yajibo tulati. Nakunonako. Nangamba gwe nolyawe egali ekuleka. Olozino zinayambule ziweddeko. Ate nga osinazikuba. Sinazikuba.
okitegeera bannange ntuuka abasajja nga balina nakudata nga balukoze ne OS suuna nga ekizibu ekiriwo nga manager Jeff Mukambwa abajjeyo eri ewa Ireland agenda okudda okuva e Nairobi ng'abaana nakudata ng'abaana babajjeyo dda baba waggudde okumanya eri yali yattabu mu wiiki emu yali emaze osaasaana nakudata mu mwezi gumu ebiri ne balonkinga ku stick out nzijukira yefunga mukambwe nnyo na Chameleone nagira mu open roof black out je yalimu yefunga agamba talinnya ku stage awo era Jeff ye manager gwe manyi mu Uganda muno waba akutte ku kintu kiyita kiroka mbulyayo omuntu ayinza mbulya ba manager bo musomera abayinza okukwata ku kintu ne bayugumya Uganda Jeff yaba akikoje consistent ku acts ezenjawulo era goyina okuleeta Jeff yali agezezzaako bali bamwita Ande yaleta Babitus Ande music Ande events ate omulala yali agezezzaako Hungry management gundi ani omwali malo eni ya Bobby Hungry management gundi gundi ani laba no Labeja Lawrence bindi aba manager bika pozi ababasinga no mu Uganda bola bantu boba bakikuba bakimala swangs of course ba yo record label judde abo bo bali mu kiti kyabwe ndoza yeri record label yeri yeyo kayeri eri fully fledged naye kakati ekyo kyobadde ngamba ti bebe nze gwegenda ononyeleza ombuli nti yetika Uganda emyaka emeka bayimbi kibo bogamba abantu etikako emyaka nga 5 nga bakutte kati tubamenye Dr. Jose Chameleone Good Life that is between 2009 paka 11-12 era Good Life yajja ne kakkanyako Dr. kubanga yali wali ne mukakkanyaka tebbo bajja ne bagamba onaayimbye eki naffe tumuddemu kati nukulanga kati oluyimba sitaani bali baluyimbirani banji tebali lwa mukulu kubanga lwo yakuba Bayuda tuyita nabo olonga Yuda ye yani yali wizo bebano bali ababiri abava ewuwe bali Bayuda kubanga ye yabakuza ne balumanya kati ndoza ne bano kola nyamukubira kamera ate walone kamera bakuba kamera de teacher why do you wish me bad era nze nakuba sama molo ani yali kamera we musajja omuwanvu woluba gwe bafuna oyo gwe bali bayimba ko mutende sawo yali ani bafuna gundi one yafago wa dread omutegeera bali meaning ya wimba bali bategeeza bayagalanga okuyitawo nga wali wabakube ebikokola kati nze nga tabagamba mulindeko nenga bo balaba tusobola okukola ki okuyita nga alinga kochi kati story kulaga nti ye boss wawe yali Chameleone ndoza nga bamugambo waye ekisawe tukisobola mukakakane kati we yagambako kale jangu yayi nze jashiraga muze kuba we nayingira nateberawo golo ne sama nenkuba story yoli badozo jitegede bweri ye bwe kyali bwe ekiti kati ne bagamba abebe kulu awo naleta ne bagamba bebe kulu ne baleta bread and butter ne bamunyigamu awo ne babwa akemuko ono Zuwena balokubadde Zuwena bali awo era Zuwena we yano bawo era noberawo kati bonga bamanye oli enako yakolaje emuluma bagalo mujeja ne bamuga katumwongera omusumali ngaino babuza anayina anabona natumwongera obunaku bamwongera obunaku bamwongera obunaku yaki musajja mugumu ngokulanga mukyala wagenza ate oli abendi bakubira oluyimba era waliwo oluyimba olwaza bebe olwaza Zuwena olumanyi kunyimbe zona za yakuba yali aluyimbirira mukyala woyo naye terwahitinga nnyo ndowooza kamoze kagamba kati onaho zagenze akola biki ennaku ageze mu bantu
Samanya oba kye yayogera bamuweza bebe oba kagundi na enaku wajiza abantu kwa Moze yali ayiya nnyo. Yes, very clear. Enaku wajiza abantu abantu bagenda muyambako omukazi naawulira enaku akomewo era oluyimba ne lufuluma bambi mumugambe bamugambe yakoze sikirungi bambi bamugambe obaka Moze kalumwandikira nze nawuli ayogera yakyogera kawo kugundi senga ekintu akizizza mu bantu ate lwawezanga lumaze okufuluma gwawera omwezi nga Zuena tazze nakomawo era ekyo nawe nga obwa muno omugambe nakuba kasepiki buli omwe awujje kake azemu amaanyi big size akomezaawo obutu era ajja kwanyumiza iwe munansanga olwanja banyumiza ne ku story ya big size okuba tutukwataganira bulungi yankubira mu maaso ga mama Nero oyo se bebe engumi bebe akuba muko kaine walikola acha siri mwagala mpozi nga ngulidde mangu padde enguzi alina okuliwa Loni Banton yave Bulaya ne Dr. Proper mu America bajja ku Soldiers Bar yali ya radio kati na radio agamba buli ajja kolo kati kumbe bebe kulu wali awo simulabye naye kati yali mu bara kati nganze ngamba olwatuuka ku microphone ngamba omunene wa leero Loni Banton ne Dr. Proper nganchiremerako lero bakubo enyimba za kakati ndaba omuntu ampita nga wali wakuyita wali na nsala bulungi ne microphone nangama mukyala wankwatira ku microphone awo oti yakubulya ntono yakuyita nantuuka ngenda okugira bwatu bebe nga navayo watu wani mabega webo bebe nga munjuka na mmochitwa nali nkolanga ne kugondize ekisaala ekiwatula nga njagala mbo wanga ko nkwata mpa nze munene nze kawano olide maaso ga mama Nero omukazi gaga kati antaye njagala okuleeta numbe kuba nali n'ekibuli kyange nkulide ku street ndawusinga atekawo olubuto bajja kusubira bwerere gwe ndawusa omusajja asimbye empe ku mulimu gwange nanyiiga kati we nanyiiga bamegadi ne baŋŋamba gwe bakukuba batya oli ku mulimu omusajja najja nakukubira mu maaso g'omukazi nenga agenda zula nti ndiwe katwe kati alina gundi woyo gundi akola ku TV yali mugaga gundi Tough B na Tough B akola ki ategeka ko Sese Gateway mbandi awo Tough B akola kyankubira ne Jimmy tugende tukole mbandi awo bebe kulungaze omutima ngungamba wano olino musaso nokole ya revenge batandika omuyita kati babausa bamubako nga tutudde wano kati wano oba wakuwa microphone obwomu kati njireeta ndi ku kadaala akokubiri olinya akasembayo nange mbanji muwa wait naleeta ekifuba muwa Maxado Taksin Maxado bebe kulu omugere nenzira ku stage no pyanta nayita mu bantu samanya nenga akasana agekoze mudiza mbali ngo olugamba lwatuusedde makinde fishi kyamukoze tigani yeyandetera ne mu motoka awo naye bebe yanoonya anga siva ku good life ate onanno nayo nasale abajukiza Judges Men of Class abagala osubula ngo yesangwa otsastanja opposite Chester Hotel basubuze ngo ezabami engato MCP no utambala agala osubula etaka n'ekyanya kuyamba kwa kusuza n'endi weta empya nyinkadde 0705 566959 embozi ya MC Fish then atempa ya series ya bitundu lero atuwaddeko ekyo introduction ye na ato oluddako tugakoga street good life yes good life ebigambo sibula ebigambo byagoso kwanza bolanga ebigambo byensembyayo bannange
Wabagambye nti bampadde ekibaluwa. Bakwadde ekibaluwa. Twagala kadde kamu ekitundu. Ekibaluwa? Wabeera. Baagula bali kati bano abaaguze. Bampa ekibaluwa bannaye siri bulungi badde siyimiridde badde ate sente naziteeka mu mwana omanyi ndi muzadde. Bannange ali eyo ng'oli ndikyaliwo. Baganda bange namba zaabwe Friends of Shalom n'abana Shalom 256 nation bino bikolanga n'abana na group ya WhatsApp group yange tuli bangi nnyo tulinga 37 n'abana bali sorry Saa twekwate mukko tetwatufunye kushanga Shalom Nation tukawe mu fish bali mu bagala konna akabaawo ne ba viewers baffe of course abagenda okulaba sheno abanyumira ku mboozi ezo enkade tufunye omuntu omutufu yali mu campse yali mu camp emu kwezo yali mu comedy yali luddawa agenda okubiranga because entertainment wa Uganda sawa zino tetwamu documenting nga tunoonya emboozi zino kusoma nga tetuziraba so kati tunoonya abamu ku bantu abalina authority ku mboozi ezo baberenga batubuulira ebintu ebyo era teri muntu omu ku abasinga MC Fish so tugenda kuba tumubaleetera okubanga tunyumiza ku bintu ddala ebyayita all is gold ne balabadaba we bajjira abasiza yes kakati wakati nga we tukyalinda emboozi eziddako n'entalo zibanyumiza Bobby Kabili twagala kati wakati nga tulinde emboozi ezo tusaba challenge eriwe essaawa zino eya muganda waffe yes abalabi abagenda okulaba show eno muganda waffe agenda kubeera nga asoma enamba ne producer agenda kubeera agibateerawo eya mobile money konna kubuuka suseeyo muganda waffe tulabe nga tumujja mu mbeera eno tweyongere okubeera nga tunyumirwa ate ebiboozi bye nga talinaamu nkenyera yonna emboozi yes emboozi ey'amazima gennyini mujja kubeera munyumirirwa ddala so kubasomera ennamba eri 0742 45 92 83 giddemu mu lulimi lumu nya jogere mu lunyankole 074 nedda luzungu oluganda nooti basoka nooti 74 45 92 83 okay mwebale nnyo mwebalire ddala bannaye kuwangaala naffe mwe tuli mu nsi yaffe eno Uganda musule bulungi mweraba agati bakifaanyi kya